Nyanzi omukulembeze avudde ku mirimu emitongole nakomawo ajja ku kivulu kya King Saha ebiseera ebyo ani babu waini emirimu gy'abadde alina okukola sebo muze mulabye akedde kupostinga ku kekana akafaananyi kataddeyo mbwe ali mu kudda agende ku gundi ya King Saha kati emirimu ani agenda ogitambuza ndabyeko n'akola omulimu gw'okubega Derek Nyeko tomujjukira nti yakwata kamera Minister of Foreign Affairs kubega Shadow Minister alina kamera zimuli buli wamu era bw'olaba Nyeko dduka Nyeko sebo naye agambye mu president singa wadde tewatumye ku mirimu emitongole simayanga weno nange nandibaddewo singa natuusa dda ku ssaawa 3 nenga kiki kino ekiri mu nkambi ekibiina kyammwe kijja kuwagira bayimbi kati anedda ekibiina kiwagira bayimbi bakyagala wabula watuukira okujja n'agamba nti na ajje gwe kenyini wayogera ebigambo bye wane n'ofu ennaku ezo kyalinako okole TV station gyeyagamba tebageza ne bakwatanga oli ali class above yayita wodda tebamuteekanga mu biboozi byabwe bino ebyekito bye babeera aze muwagira mbwage kati emirimu gigenda kutambula gitya egy'ekibiina gyabadde agenzeeko buli gyagikolera bweru gw'omanyi kyakolera ebweru ebweru akolerayo bingi nnyo nomulimu n'okugira n'okwogerera abantu babajjeko visa gyegimu ku mirimu egimutwala gwate tomanyi already visa bazibajjeeko dda kati akomyewo mbwagende mu biseera ebyo naye anyumirwa naye muntu bambi mumuleke anyumirwemu omanyi oyo nagamba simuyisaamu gaali oyo firifeezo e Kampala wano obwana bwa nuupu buvuma gwe abaana ba nuupu oluusi baba tebategedde naki kyoli mu kugendako oba tonna bakumalayo bwoti sentence ng'abaana ba nuupu batandise dde okuyisaamu eggaali waliwo omwe eyaŋŋamba olulala y'ensonga gy'otandikirangako maama togisembyangayo tujja kuvuma naye tusinyiwe abaana banuupu abamanyi omuwala yasindikira message nangamba tujja kuvuma byebyo byotandikirangako maama ne kale tusonyiwe mbadde sikyakwata mu firifeezi mulimu mistake ez'okulanga otegeera waliwo bano abala onyagikwatamu namalanga ngenda nga ngwedda omanyi kyekitegeeza buli wokwata mu firifeezi njagikwatamu male ku kitebe kya nuupu enkera bandabe kambi kusomere bino wammanga atunda obutungulu ekasubi abatakyaddamu kuguza atunda ennyama ekasubi abatajja kuddamu kuguza ow'empuuta abagenda kukuboola ababooda ababambala buli fulekita jakisi adi nkubuulira buli wokwata mu firifeezi ebibaawo waliwo wane ekiyimbi wiiki ejja ngenda gikwatamu nkulage nti nkwata mu firifeezi ate male ngende ewawayiswa nakagayisige bba mukatambi ako ngaokwata mu firifeezi wulira ngenda kwekubya ekifaananyi ne wayiswa mugambe yitawo mangu wano njo musangaawo waliwo wane ekiyimbi kyapukamingi ekyakwata mu firifeezi nakiwulidde kyategese 31 mu bifo ng'oba 10 93 Kingdom FM